Atendezi bagurumizwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mbwangire bwabwo ndikitangara mbasindikira ekitangara ndikwagala mbasindikira okwagala mbogombogo kyewaggula erizala enkambwe gwakasugwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbitibya mu ebyenjawulo twebaza ekitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbitibya mu ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda tudde munda munze alamusa Katonda tudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima go ebutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza sawa bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu abagalwa essaawa yakakati ebbaluwa eno eva wajjajjaffe Ssalongo Mukasa amanyikiddwa nga Saint Germain mpozi kyensaba okubeera nga ntangazaamu eri abasamize mwenna oba ba light workers mwenna okwetooloola Sseŋŋendo nti ba Elohim oba betuyita bajjajja ekituufu tayito yaabwe entuufu bataata ne bamaama babeera mu lanka ey'aba taata ne maama mu mwoyo okitegeera era nga bataata abatudde ne bamaama batudde mu nnyama be bakola akabonero kaabwe era nga naffe tukula kutuuka ku kyo y'ensonga lwaki omuzimu munene nnyo nnyini ddala nga newankubadde bali be basomesa naye bakuza muzimu obutonzi bwe butyo bwe bukulaakulana ewaawo ebbaluwa egenda bweti kano akadde ka byafaayo na byamagero mu lugendo lwammwe yenze Ssalongo Mukasa abagalwa mukadde kano ku mitendera egya waggulu mu bw'ekitangaala tukola bukubirire okubeera nga tulabirira byonna bye mwetaaga mu kadde kano abagalwa akadde ke mulimu Kabyamagero abagalwa ndi mubonzi w'amayengo era nga nzize mbasomesa mu ngeri gye musobola okubeera nga mukozesa ebirabo byammwe okukyusa ebyo bye mwagala okubeera nga mukyusa mu butonzi abagalwa mugenda kubeera nga mulaba ebyo ebibadde bitalabika nga bikyusibwa mu bulabika era ng'enkyukakyuka zino zitandika okubeera nga zijja eri obulamu bwammwe mu maaso gammwe abagalwa buli kintu kyonna kitandise okubeera nga kikyuka abagalwa kino kye bayita amakyusa kye bayita okuyimusibwa n'okukyusibwa kwa sseŋŋendo nattimba transfiguration n'okuyakayakana kwa sseŋŋendo nattimba abagalwa wandiba nga otandise okubeera nga okkiriza oba wandiba nga muggwe oyina enzikiriza nti tewaliwo kigenda mu maaso era nga tewaliwo kiri mu kkubo lyo abagalwa kino nkitegeera era kibeera kizibu kubeera nga okikkiriza naye okubeera nga owanirira ebyemabega bigenda kubeera nga tebikuweereza omwagalwa kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga onakuwalira ku lw'okubulawo kw'ebikadde ekintu ekiteetaagisibwa w'obeera nga oyagala okubeera nga ozza bujja obulamu bwo omwagalwa mugenda kubeera nga mubeera mu mayengo ag'emitendera egya waggulu kiba kitegeeza nti amakubo gammwe amakadde ag'okukola ebintu gagenda kubeera nga tegakyawanirirwa mayengo gano ag'emitendera egya waggulu abagalwa kino kigenda kuva eri mmwe okubeera nga mukozesa ekitangaala ekibatuddemu okuviira ddala mu mitima gyammwe n'okuviira ddala mu bumu bwe muyina wamu n'omutonzi abagalwa w'obeera nga okola ebya Katonda ogenda kufuna empulira ey'obwannaggwano
omutima gwo gugenda kubeera nga guyimba era ekkubo lyo lyeggulire okubeera nga litambulira wamu n'enteekateeka ya Katonda. Abagalwa, ndi mukakafu nti y'ensonga era y'engeri gye mwagala okubeera nga mutambuzaamu obulamu bwammwe. Abagalwa, amaanyi ag'okulwana kw'omwezi n'enjuba okuva nga October 25 okutuuka n'okulwanagana kw'enjuba n'omwezi eya omwezi ogwa November ogw'omunaana, mugenda kubeera nga mufuna amaanyi ago ge mwetaaga okubeera nga mubikkula amaanyi agatudde mu nda yammwe. Abagalwa, kino mujja kuba mukyetaaga, kino kijja kuba kyetaagisibwa mmwe kennyini okubeera nga muyingira ebuziba bwammwe. Mu kuyingira ebuziba bwammwe mugenda kubeera nga muzuula n'okusanga amazima gammwe, kubanga kati ekifo kye mulimu tewaliwo kirimu. Musobola okukikozesa mu kutonda kyonna kye mwetaaga. Abagalwa, njagala mbagambe nti ensi yonna na buli kintu kyonna kye mumanyi era kye musobola okubeera nga mukola era kye mukkiririzaamu kifuula amazima gange oba amazima gammwe n'okutegeera kwammwe. Eri abo bonna abateetegese kubeera nga mufuna eddembe lyammwe, okubeera nga muzuula kiki kye muli. Eddembe kwe kubeera nga oyimirira bwantoogo n'otegeera kiki ky'oli. Abagalwa, mwetaagisa okubeera nga mwejjamu ekikula kyammwe ekikadde kye mubadde mwemanyiimu, kiki kye mubadde mulowooza kye muli, era biki bye mubadde mulowooza oba kye mubadde mulina okubeera nga mukola. Enkulaakulana eno ey'omunda egenda kubeera nga ebaleetera amaanyi ago ge mwetaaga, ago agabatuddemu agabadde galindiridde okubeera nga gakozesebwa. Buli maanyi gonna agabatuddemu mugenda kuba nga mugeetaaga mu kadde kano. Yemmwe kennyini abagenda okubeera nga muyita olunaku olujja n'esseŋŋendo omujja. Muli wano kubeera nga muyamba okubeera nga mukola kino. Naye mu kukola kino obaagalwa mwetaagisa okusima amazima gammwe mu nda yammwe, ebuziba y'omunda yammwe, kubanga mu nda yammwe weewali okuluŋŋamizibwa kw'ensibuko y'obutonzi mwatudde. Omwagalwa, obulamu bwo watondebwa kubeera nga oli mu bwetengeredde era mu bwannaggwano bwo bwa Katonda bwo mu butuufu bwo bw'oli, nga tofudde ku balala kiki kye bakugamba. Oyina okuzuula amazima go, nga tofudde ku bazadde bo, abasomesa abo, mikwano gyo n'abalala bonna abakulowoozesa nti oli kantu katono. Oyina okutegeera nti yeggwe ndi aliwo, I am presence, era nga kye kikula kyo ekyaddala. Ekibuuzo ky'olina okwebuuza omwagalwa, nti nsobola kubeera ntya nga neetegeeza ekikula kyange kyendi? Era olowooza abo abaakugamba ky'oli
basobola otya okubeera nga bakutegeeza ky'oli nga nabo bennyini tebamanyi na ki kye bali. Anyway, tebamanyi. Batono nnyo abamanyi ki kye bali. Abagalwa, muli kuyita mu kadde kano. Akadde kano ak'okuli akalimu ebyokulagibwa eri sseŋŋendo eno. Ekintu ekitalabikangako mu butonzi. Abagalwa, kyewuunyisa nnyo ddala. Era nga kituddemu obwerufu. Kitudde mu langi empya. Kituddemu amatonde ag'enjawulo mu butonzi. Ebintu bitandise okubeera nga birabika ebyo byali bitalabika emabega. Abagalwa, amayengo gazze galindirira akadde kano okumala ebyasa n'ebyasa by'emyaka egy'emabega. Mu ngeri eno abagalwa, mbasaba mwetegeke. Muteekeeko obufundikwa mu butafaali bwammwe. Mubeere bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi ebatuddemu. Mweyongere okubeera nga muyakaayakana ku sseŋŋendo na ttimba n'eri obulamu bwonna obumutuddeko. Abagalwa, nkakasa kye njogera mu kadde kano eri mwenna abali ku nnyama. Nkakasa. Kyekyo kye kyabaleeta. Era nga enkomekerero yammwe yeetangisa okubeera nga ebikkulwa mu lugendo lwammwe. Abagalwa, mutandise okubeera nga mugattaganya wamu n'ensibuko entuufu ey'obutonzi bwonna n'amaanyi gammwe. Era nga mugenda kubeera nga mumaliriza kino ekyabaleeta. Abagalwa, ekyabaleeta kwe kuzuukusibwa okw'omuggundu okugenda mu maaso. Ndi wano okusobola okubeera nga mbagattaganya wamu n'obutonzi obutudde mu mitima gyammwe. Muyingire ebuziba mu ngeri yonna esoboka. Abagalwa, kino buli omu asobola okukikola. Abagalwa, ffenna tukwataganye, tuli bumu. Buli omu azannya omulimu gwe. Nga naffe we tuzannya omulimu gwaffe, nammwe muzannya ogwammwe. Nnyina omulimu gwange nga Mukasa, naawe oyina ogugwo. Abantu abasinga obungi mumanyi nga mwami byakwenyuunyisa. We mumanyi. Era nkyagala. Kubanga njagala nnyo okubeera endabirwamu ey'abo byonna ebyokwewuunyisa eri abo bonna ababeera banneetoolodde. Kubanga nammwe kye muli. Bino biro byakwewuunyisa. Era nga biri mu tterekero lyammwe. Musobola okubeera nga mutonda ensi yammwe nattimba omujja. Okutonda eggulu lyammwe ku sseŋŋendo nattimba. Omwagalwa, leka ebiro bino ebirungi byeyongera okubeera nga bitambula. Ebiro ebikadde bisobole okubeera nga bigwa butaka. Abagalwa, kino kyetaagisa nnyo nnyini ddala ng'obitambuliza mu kadde akabuliwo. Era nga okubeerawo okwo okwabuliwo kwetaagisa nnyo nnyini ddala. Mu ngeri eno weeyongera okubeera ng'osenvula mu kkubo lyo erijja. Abagalwa, gezaako okulaba nga buli kiseera oteekawo ekiruubirirwa ekirungi. Okubeera nga ozuukuka n'okubeera nga osenvula ku mutendera ogwo. Okuva ku mutendera ogwa wansi okudda ku mutendera ogwa waggulu nga obeera ekyokulabirako eri abalala. Abagalwa, okubeera nga weegalaaganya n'abalala tekiina kye kigenda kubeera nga kikuyamba. Ky'olina okubeera ng'okola, beera ekyo ky'oli.
beera ekyo ky'oli omwagalwa, ekyo omutonzi kyakwetaaza. Gezaako okulaba nga obeera omutonzi otonda ekyo ky'oli wamu ne Katonda, nga naffe we tukikola mu busobozi bwaffe. Abaagalwa, kabadde kadde kakubeera nga tuyogera mukko wamu nammwe. Abaagalwa, manyi ti ebigambo byange mubitutte bulungi era mugenda kubeera nga mugabana obubaka bwange n'abalala. Kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mukyusa ekitangaala ku Sengeno na Ttimba era kyeyongera okubeera nga kiyakaayakana. Ndi Ssalongo Mukasa era nsaba mweyongere okubeera nga mukozesa omuliro gwange ogw'akakobe ow'amazzi. Gujja bayamba okusobola okubeera nga mutonda ensi ennungi. Atenderezebwa agulumisibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.